Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bane mikwano gyange mukwano gwammwe Rashida dada muli mutya mikwano bannange mwebale mirimu gye mukola mwebale bannange bye munkolera mwebale twagala Mukama abaddizeewo bannaye abampeera ekisinga kubanga mmwe musinga sinala kyensobola bbawa naye Mukama abanzirizeewo bannange waliwo Sharifa ng'abeera Kata Mukama akuddizeewo bannange atuwadde ssente zo emitwalo 10 era twazituusizza ku mukyala naye Mukama akuddizeewo mukwano ne wabeerawo Jafaali Mukama akuddizeewo ne wabeerawo omwana gwe bayita Mary abeera Saudi Arabia bambi naye Mukama akuddizeewo akumpeere byonna abampeere bannange abakometinga abasharinga ajja obuzi n'alabako ku bye tukola Mukama abaddizeewo bannange temujjanga okuba naye nze nsaba Mukama abampeere ekisinga kubanga sina kyensobola bbawa naye mumanyi Mukama asobola bbawa kye baagala abamalira obwetaavu bwammwe mikwano mwenna muli bangi abaana bajja mu inbox zaffe namwongera tuwa ku magezi ffe baani nojja notta obudde buno ogamba kampuni ze kana akaana Kashida oba akakazi Kashida bw'omala okukawuliza n'ogamba kano inbox yaako nyongera okukawa amagezi nyongera okukawa ku byetu bye kalina okukola omuntu okulaba ng'avamu embeera mikwano mwebale sina kyensobola basasula Mukama abansasulire nze n'ebbaluwa y'olunaku olwaleero ngigamba bw'eti amannya agange mpitibwa Mugisa mbeera mu kibuga Kampala era mwe nakulira nina emyaka 28 nakula mu famire yalingagga salabako ku nnaku twali buli kimu twasomera mu masomero gaali ga bbeeyi tusomerako mu masomero empimo gaali ga layisi twalyanga tetwagala mu budde bwekyetaagira twakula nali mpeza emyaka 17 najjibwa obulwadde ebitandika okunnuma nava ku ssomero nali mu senior 5 obulwadde bwatandika okunnuma mpolampola nendowooza bujja kuwona naye ng'ekintu kijja ne kinkuba nengwa naate nennaanenziramu nemyuka baŋŋambanga ogenda kuwona era maama wange yafangayo nnyo tata wange teyafangayo nnyo naye maama wange yafangayo nnyo kulaba nga ngamba ojja kuwona nabeerawo ebbanga ebyokusoma byakomaawo kyali kintawaanya nnyo nga sisobola kusoma naye oluvannyuma nafuna eddagala nga wayiseeyo emyaka nga 2 nentereera nenatereera ampa bizinesi nembeera nga nsobola okukola bizinesi era nengikola bampa botiiki nga nsobola otunda engoye nazitunda era abantu nga banjagala nnyo era nebazigula baganda bange abasinga baali bamala okusoma nga balina ssente zaabwe nnyingi nnyo nga bagagga natuuka ekiseera ne ŋŋamba maama njagala kuwasa mukazi maama wange baŋŋamba ogira olindako kamugenda kwogera ne taatawo tulabe oba owasa omukazi oba towasa oba okyali maama yayogera ne ddadi n'amunnyonnyola n'amugamba munnaaye omwana ayagala kuwasa mukazi taata yagaana n'agamba tawasa si kyekiseera ky'okuwasa naye nali nkuze naye era emyaka 22 nina emyaka 23 oba 22 taata yagaana yakozesa empaka emugamba nze njagala kubeera na girlfriend wange lwansonga muyina gyali
Taata yawakayana era n'agaana n'aŋŋamba nze sirina kuwasa mukazi si kye kiseera ng'empasa okuwasa kulimu ki sooka empasa omukazi. Nannyonnyola taata ne ndowooza nti anampuliriza. Taata wange yagaana. Nasirika nava mu bizinensi yaabwe eŋŋamba naye kunaaba kutunda kyayi naye kunaaba kutunda kasooli ku kkubo nja mutunda naye ng'ali ne girlfriend wange. Bwe nava mu bizinensi ya taata, taata yagamba togenda kusanyuka, togenda laba mirembe, ogenda kubonaabona ky'oba omanya, togenda kukola bizinensi egenda kukwatayo keebeera ssente mmeka keebeera mmeka. Nagamba ati kisoboka. Nagamba ne girlfriend wange nga tuyiiya, girlfriend wange akola nga nange nkola. Omulimu gwe yali akola tegwali gwa layisi. Naye we yajja mu bulamu bwange yatandika obbulwa emirembe. Yabulwa emirembe nga ne bwandabako waati ne bw'aba alina omutwalo mu nsawo asobola obutannamugula, nga ne waba agenze ku mulimu tebakyamusasula. Twebuuza ne tubuuza kiki, sirina ssente naye nali njujukira ebigambo taata bye yaŋŋamba. Nasalawo nzire ewa taata mugambe taata nsonyiwe, nkuze sobola okubeera ne mukazi wange nga tweyagala. Taata yaŋŋamba kimu, nze nakuta sikyalina kye nkwagaza, sigana girlfriend gw'amanyi. Nasirika ne ŋŋamba nkoze ntya. Mukyala wange n'aŋŋamba tutambuleko eyo, waliyo omusawo gwe mmanyi ajja sobola okutujjanjaba okulaba nga waliwo ekitundu. Twatuuka ew'omusawo, omusawo yatugamba ebigambo bingi n'atugamba taata oyo omulenzi yali mu mikono gyammwe egy'okubonaabona. Baabawonga mu bintu byabwe ebireeta ssente. Omulenzi oyo baamuwonga mu bintu byabwe ebireeta ssente. Twalowooza omuwala omukazi atulimba. Tweyongerayo ng'era nze mpaka n'aŋŋamba tekisoboka. Taata akikola atya? Nze nakula ndaba ssente, baali bampongayo kuva buto. Tekisoboka, saakulirangako mu mbeera mbi, nakulira mu mbeera ennungi. Kizze kati twatambula mu basawo ab'enjawulo nga batugamba ekyo. Ne twatambula buli wamu nga buli omu atugamba taata wammwe yabawonga. N'eyasembyeyo eyali ow'enkomeredde gwe twali tumanyi nga bamutenda nti oshe yakutunuulira butunuulizi bw'ati, n'alaba ebikuluma. Twakoma ku mulyango n'atugamba, n'aŋŋamba sooka oddeyo mutuule ne kitaawo ojja ttereera toyingira. Era tetwayingira, twagenda. Nzize mumpe ku magezi nkoze ntya okulaba nga nva mu bintu bino tebimpasa. Ne baganda bange bali bulungi naye nze abonaabona. Baganda bange basanyufu, balina abaana abawala, abalenzi balina abakazi baabwe, balina n'abaana, beeyagala. Naye lwaki nze abonaabona? Lwaki ndi mwene embeera? Wengezaako okugana ne maama aŋŋamba yogera ne taatawo muzibu. Nkoze ntya? Mumpe ku magezi mikwano ndabe nga nange nfuna embeera ennungi. Mbeerako ne mukazi wange tuzaala omwana. Oyo omwana ye yabulira ddala, tetulina mwana era tetumulowooza nako tetugenda mufuna kubanga byagaana. Naye bwe tugenda amalwaliro batugamba buli kimu kirungi naye omwana yabula. Nsaba mumpe ku magezi, nsaba mumpe ku magezi nsobole okulaba nga nzira mu mbeera ennungi. Nsobole okulaba nga nange nva mu bino ebintu nga nzaala ku mwana nga mbeera ne mukazi wange nga tuli mu ssanyu.